ekutuusizaako agava mu ddwaniro. Emiranga, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaanyi omusaayi gukulukuka. Benjamin Netanyahu ono nga ye mukulembeze ow'eggwanga erya Israel avuddeyo n'ategeeza ensi nga bw'atagenda kuweeza ku ggwanga erya Palestine. Agambye nti Abapalestine bajjudde akanyomonyoomo, abasajja aba Hamas bajjudde akanyomonyoomo era nga bajja bakolako nga bwe kirina okuba nga kitambula. Kakati Abapalestina amayumba gaabwe geeyongedde okusenderwa mu bitundu eby'e Gaza naddala maserengeta ag'e Gaza. Wano batadde okwata abantu ba bulijjo oba kuba kibooko Abayisirayiri kw'otadde n'okutta abantu. So kati batandise okutambulira ku ttaka kye bayita ground operations abasirikale Abayisirayiri era nga kono kubatadde okukwata abantu nga basengula nga batwala mu bitundu ebirala bya Gaza. So kati kino kimaze okweyoleka mu lwatu nti Isirayiri eyagalira ddala okutwala ebitundu eby'abasajja bano Abapalestina. Amawanga ag'enjawulo gavuddeyo ne gagamba okukkaanya ekisinga ddala obukulu, naye baba Hamas bagamba ebyokwogereziganya si bibi, naye tesobola kwogereziganya na muntu agenda mu maaso na kuggyako ddembe lyo. Era nga bo bagamba bano bakabbulu bennyini abajitiriza ensonga ez'okunyooma, okuyisaamu amaaso, gattako n'ekitta bantu ekyolekedde agatundutundu ag'e Gaza. So kati awo ensonga ezo nazo nkulu abantu bazitunuulidde, naye nga zo zitandise okukaabya amaziga bw'oba wegendereza. Wetokera ku budde buno waakiri abantu 13 be begenda maaso okubanga battiddwa mu bitundutundu ebya Gaza ku makya ga leero. Bo bongedde okubanga batta. Ezo nno z'ensonga nkulu, era nga abantu balengeddwa nga bajjudde ebiwundu naddala abakyala, wawo n'omukyala n'abakyala 2 ab'olubuto abasangiddwa nga battiddwa. Bakyala 2 basangiddwa nga battiddwa. Ezo nazo ensonga nkulu ze tulina okuba nga tutunuulira. Abasajja aba Hezbollah abakulembera omukambwe Hassan bavudde ne bagamba nti Isirayiri bw'eterekerawo kanyoomonyoomo ak'okuyingiranga mu ggwanga erya Lebanon ne bakola ebikwekweto, nabo bajja kuzza omuliro Isirayiri gwegenda okufa nga yejjusa. Wabula ye Benjamin Netanyahu agamba ezo n'ensonga bano abasajja batiisa butiisatiisa, naye nga tewali kye basobola kukola ku ggwanga erya Isirayiri. Ebizimbe ebyenjawulo mu bitundutundu ebya Gaza bitunuuliddwa naddala ku Yunis wali bitunuuliddwa nnyo eggwanga erya Isirayiri, era nga bagamba nti ennyonyi ennwanyi olunaku olwaliro ziwuliddwa nga zitambulira waggulu w'ekibuga ekyo, era nga bagamba nti ennyonyi zino zandiba nga zandisuula bomu ekiseera kyonna ku gutundutundu ogwa Yunis. Awo nno muganda ge Sseruganda wetuyimiridde ku lutalo lugenda maaso nga Isirayiri egamba tewali kuzikiza. Sinzira woli, olabibyendaba. Nange nsinzire gyende, ndabe byolaba. Byolaba byendaba. Kati kuwe byetulaba, otuwe byolaba, okwetoolola ensi yonna. Tulowolereza, tulowooza nti